Okusooka njala kusaasira nnyo famire ye, okusaasira maama we naddala kubanga badde naye kuva ku ssaawa esembayo, baganda be, okusaasira abantu b'e Kawempe abamwesiga mu butene bwe, alina okusaasira paalamenti n'abakozi banne badakola mu paalamenti. Sseggirinya mu bizibu bye byonna byayiseemu abadde muntu, ate nze namutegeera nnyo. Bonna we yafunira ebimusoomooza mu kkomera, mu bulwadde, nze nga sinaba kutegeera muntu kikyakkiririzaamu, nsooka kumutegeera ng'omuntu. Kikulu nnyo okutegeera omuntu n'ebimwetoolodde nga tonnaba kumulamula, nga tonnaba kubaako kyonna ky'ogamba nti kino kimulemye oba kino akikoze. N'olwekyo Sseggirinya gwe mbadde mmanyi abadde muntu, alina amaanyi ge n'obunafu bwe nga ffe ffenna, n'endowooza nga buli lunaku lwazuukuka agezaako okulongoosa ekyo ky'asobola okukola okubeera omuntu asingako. Tumusaaliddwa nnyo, alwaniranye n'ekimbe naye abadde muvumu, byayiseemu bibadde bingi. Ndowooza Mukama tamuwadde mukisa kunyumya lutabaalo, lw'oyinza okugamba nti abaali yayita banne nga bamwinako ebirowoozo ebibi mu maaso g'abantu balaga ekifaananyi kirala, bwe badde ebbali nga bamwinako ekifaananyi kirala. Byonna abiyiseemu naye Mukama we amujjuludde, yamanyi ekisinga era yasalawo. N'olwekyo abantu b'e Kawempe mbasaasidde, famire ngisaasidde, kubanga famire mu butene bwa Sseggirinya okusituka neyeesitula n'afuna embavu n'agamba nsobola okugenda mu bukulembeze, kikolwa kya buzira. N'olwekyo katusabe byayiseemu biyigirize ffe abasigaddewo, byayiseemu n'engeri gyayisiddwamu abandi badde banne, kisomese ffe enkolagana yaffe ne bannaffe, ate bulijjo mu kutambula kwaffe bwe twesittala olw'abannaffe tusisinkanye olw'embeera zaabwe, tuleke kugganga mu maanyi. Sseggirinya afudde, akyalina okwagala nti ajja kukomawo, abeeko byakyusa, abeeko byalambika. Naye ffe ababadde nga bamugoberera mu bulwadde ne mu kkomera, bye tulabye tubirabye. Tusabe Omutonzi amulamuze ekisa, amusaasire byamusobako eby'obuntu.